Nyoamu. Nawe kulamusiza kero kulamusiza. Banange mwebale kujja mukolo gwa Namulondo. Bwe ntandika okwogera ku Namulondo sigenda kuvaawo. Namulondo mmanyidde emyaka mingi gye sijja kwogera. Naye nga mumanyidde emyaka mingi kubanga muto. Era nina ebifaananyi nga Namulondo ndi naye nga muto oba bingi. Nga muto naye ng'ategeera ng'omuntu omukulu. Kuba ne mami we Mukama yamujja mu bulamu bw'ensi eno naye yali muntu bulungi naye twali tunanigana. Irene Namulondo ayina nja mwogerako ebintu nga 3 ebitono. Nibalaba nti Namulondo abeera n'omuntu n'amulaba nga muganda we n'amulaba ng'oba kikogama n'akisukkulumya. Eva ali real. Eva talina nkwe. Enkwe z'abakazi bano enkwe yabwe abakazi balina enkwe. Ajja ng'alina ensonga alina kyayagala ng'alina kyakwagalako ng'alina ensonga ze. Ne Namulondo talina nkwe. Akubira esimu n'agamba mami dress gye wayambadde yabaddeko bweti kyusaamu n'okitegeera bagamba yes that is Eve. Mami kino ndabanga mami katolina kulabika bwoti era nze ebintu ebisinga byonna ko Namulondo omusinga emyaka mingi naye Namulondo alina engeri gya nakubira n'agamba mami nedda mami eno post eyinza kola bwoti kyusaamu kitegeera naye abakyala abakazi abasinga tebabikola kitegeera ate ayagala omuntu ayina okwagala okwaddala ate nga olwawo ebintu ebyo bisanga mu bawala tebatera nnyo okubeera n'obuntuntu yes balenganga ayina tali straight ne Namulondo ali straight Eva ali straight kyova olaba era nze musaala yange yesaawa omwenda mu byonna eyo yesaawa omwenda eyo akameseji nkusabira Namulondo Eve kyenkusabira ndabe ng'oyambadde kadaali musaala yange obeeramu Mukama akuyambe akutuuse ku ekyo kuba oli muwala mulungi olina empisa olina qualities z'omukyala asobola okufumba okitegeera naye ndowooza tonnaba kisalawo naye ne Mukama tonnasalawo naye Mukama alina ensonga lwaki tannasalawo ebyo byonna bya Katonda so nkusabira Mukama weyongereko okulaakulane by the way omanye omukyala anyuma ne ssente weeziri yes zirina okubeerawo nga muyambagana n'omwami wo yes kubanga kati abakyala ennaku tetukyalinga titoli awo ofumbiddwa otudde awo tokola you have to work yadde ofumbiddwa naye olina okuba nga okola olina omulimu olina bw'oli naye obufumbo bujja kunyumirwa nga ssente diriwo bujja kunyumirwa kola okitegeera so nkusabira ofune omulimu obeere nga weeyongerako okulaakulana era nkusabira obeere nga buli kimu kikutambulira bulungi kuba oli mwana mulungi ye good girl. Nja kwogera ku kaspice kange akalungo banaye abayimbi bonna mbaagala naye waliwo omuntu gw'oyagala Nomuleka nakayimba mama akajanja mukwano nedda se ekyo manyi kati spice mwogerako nga muyimbi spice embeera ze style gyayimba siyeya so kakati na spice wabale kubeera nawe lwino wabale kubeera muwala mulungi oli mwana mutonzi otandise nkulaba naye nga embeera zo z'abantu bakulu okitegeera teweyisanga bawala bato okitegeera oli real oli natural ate oli hard working by the way nyanya abantu abali hard working she's hard working talingiriza byabalala akola bibye
kitegeera ye muntu nzera omuntu omwesigako nnyo badina kyemulabyemu kyendaba kirungi mpozi ntaano byandi mukwano kuliko omukolo era webale kwagala mwami wo ate webale kubeera nga omanye abakyala tulina ebintu byetukola naye nga buli lwobeerawo nga wali mu mbeera bwetyo naye wabeererawo omukyala omwami wo era n'omwami wo yebale kwagala era mundabire mugambe famire yaffe ne mwami wetaya tubaagala nnyo ate mwebale kwagala pulezidenti waffe Kyagulanyi ekyo si kiruma bannange bamulamu baganda bamwami Ssebunya bali mwebale tutwagalira Rema yebale mutwagalira mutwayo obubaka buno bamwami Ssebunya nti yebale kukola Rema byayagala omanyi osobola okubeera mu relationship naye ng'omuntu byakola si byo nga temukwatagana naye yebale kubanga ffe nga abali ku mukolo tatuswazizza kitegeera alaze Rema amubeereddewo bazadde ne bebi bambi bebale nnyo mwebale nnyo bambi naye ate n'ekirala mwebale kwagala Namakula ate n'ekirala Namakula muŋŋambire yebale kunjagalira Eva kubanga nali mmanyi nti ne bw'anaabeera naye Eva ajja kuba bulungi so yebale kwagala Irene ate yebale kubeera nga mubeerera mu buli mbeera yonna banaye bannamawulire namwe mwebale kujja era mwebale kutubeerera ye mutwale ebitaabagobye kubanga luli baabalonde mutwale ebitaabagobye ebyo ebigambo byange Anyime namba y'essimu wolira kaakati omugole nga bwajja kusala keeka ageze kukyusaamu just atuuse owa music bano yimirie bannange mbadde nsaba lindako mbadde nsaba mami Spice kansala deputy mayor ne mami Irene nsaba muyimirireko wano n'omugole soke bafuneyo ekifaananyi so njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mugwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo.
ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2-3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4 radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko ebe zimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV inverter regulator amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane baneneko 85 battery ne tukuweerako 65 baneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya mataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge za waka okuva ku buno obutono bwolabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna ebyamasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu
kiri better. Naye oba tosobodde sasula mulundi gumu, osobola okusasulako mpola mpola, bw'omalayo n'okola ki? N'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.